Yes, nainga mugamba mutemu namwe natenga weekend batwalete atusuubira nti ekyo mukigenda bulungi atenga namwe wo mutya muli bulungi. Lunaku nno lwa mukaaga ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa kusatu mwaka 2024. Ogamba otya oli otya? Yes, sambaniza nate mwena mwena abali naffe webale kubanga wekomidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV webale kubanga oli naffe bali kutambula naffe wetulinyo ffe buterevu okubanga tukutusaako amawulire ag'enjawulo. Yes, katutandike ne munamasaka omugwaga Emmanuel Lwasa. Omukulu Lwasa ye asigala trendinga buli mwaka ye yagaana okubanga ava ku mitimbagano oba mu bulungi oba mu bubi abaawo. Era ye ekyo kimukuumidde mu mawulire naye nga essaawa ya kakati amawulire agaliwo gali nti omugaga Emmanuel Lwasa munamasaka gakaaba gakumba. Era ng'essaawa eno ebintu byamwonoonekedde dda kilabu ye bulijjo gy'abadde atera nnyo okwogerako nnyo abadde atera nnyo okuba nga yeesiimisa kilabu ye eno naye essaawa eno we twogerera munnange agali mu nkuubo agayitiŋŋana galaga nti ssaawa yonna eno kilabu egenda. Kanema okugamba nti kilabu ekizimbe ekirimu eyo kilabu ekizimbe kikye era niyo kilabu ye bagiyita Tavern Kick Club wali ekyabakuza mu Masaka. Essaawa yonna bakituwala era nga banka emaze okuba nga ewandiikako nti property yaayo so ssaawa yonna ekizimbe kino kitundibwa. Emmanuel Lwasa ffenna tubadde tumumanyi ng'omugaga era nga bw'atugamba nti tasobola kwavuwala nti kubanga musajja yeekolerera dda nti ebintu byabiyina naye munnange bagamba nti ekkuba omunaku tekya ye leero bwamukeeredde ye yeekokoola agamba mbu abanamasaka be bamuviiriddeko ebyo mbu simanyi alina ensonga ze nnyingi zataddewo awo ezagamba nti ze ziviirako ekilabu ye okuba nga egenda naye kigambibwa mbu yeewola ensimbi eziwerako mu Equity Bank mbu ekigendererwa ky'ensimbi ezo ng'ayagala kubanga ayongera mu bizinesi ze zikule ze-expanding naye ndowooza ebintu byatuuka ne bitatambula bulungi nga womanyi ebintu bya bizinesi nga bwe biba era naawe nga womanyi nti bizinesi at times zigaana ne zeesiba so unfortunately ebintu tebyamutambulira nga we yali akibala so essaawa eno ali mu katu ebintu bimwonoonekedde era gakaaba gakumba. Essaawa eno akubira gavumenti omulanga mbu eveeyo ebe ng'ekola ki ebe nga emutaasa oba ebe nga emuyambako okulabika nti ekizimbe kye ekya Tavern Kick Club kireme okuba nga kigenda. Kilabu ye n'ekizimbe kikye nti kireme okuba nga kigenda era atuuse n'okulajjana nti bannange ani atwala abantu ebuwalabu nga si mufere naye oluusi nti amutwala agenda akuba ekyeyo naye munange si birungi yadde n'akamu. However byonna byonna nga bigenda mu maaso nga yeekokkola ng'akaaba ng'alajjana ate nga woomanyi ebintu by'ensi eno bizibu waliwo mikwano gye abatandise ate okuba nga bamwogerera nga bagamba nti ebyo byonna byagamba bya bwereere mbu ye yayonoona ensimbi ng'essente aziteeka mu bakyala kitegeera mbu essente ezo yali muzikozesa obulungi ne zivaamu n'azzaayo mbu essente ye yazikozesanga mu bintu bye byakwejalabya mu kucakala mbu era essente ezo yazikozesanga kuwulira bakyala expensive cars kubanga abagulira expensive items iPhones kubanga bapangisiza expensive apartments kubagulira expensive cars neyeerabira nti essente zaali za banka nti alina okuba nga akola ki azikozesa obaoliawo zizaala amagoba azizeeyo nti jjukira ebintu ebyo byokola ebyo jasigulagula bintu byakwejalabya biba tebikukolera ssente ate nga kituufu nti bino byokugula weewuze ssente
okola wedding wewoze ssente opangisa nnyumba wewoze ssente abanne bagamba nti ezo ssente tezikola magoba nti so ye mu kwewola ssente yali yewoze ssente nti za bizinesi nga yezeewola mu Equity Bank nti naye mbu yalemererwa okubanga essente zino azikozesa obulungi mbwe ssente yazijjanga mu club eno nga ze zipangisiza abakyala abo be boogeddeko anyway actually twamulabangako n'abakyala abawerako nti ye nga essente ezo wazijjayo instead abeera mu kupangisa those expensive apartments kugulira abakyala motoka eziri expensive iPhones bintu weebityo so nti n'alemererwa okubanga essente azifunamu ekyomugaso oba olya n'okubanga ate azizaayo twalabako ne introduction gye baakola nga ne bapreparing okugenda ne basanga nga omuwala yali abafera nga ne waabwe teyategeseeyo naye nga Lwasa yali asindise buli kimu nga kigenda kubanga kifacilitatinga ssente z'okufacilitatinga abagenyi bye yali agenda nabo na buli kimu ekinaakolebwaka omuwala ng'amutaddemu ssente twabirabako ebintu ebyo byalina ku mawulire byonna ne tutegeerako nti omuwala jasi yali akola ki netegeerako nti omuwala jasi yali amukuula bukuuzi ne biba nga byatambulawo ebityo ng'ebintu embeera teyasobola okubanga emutambulira bulungi ssente ne ziggwayo omuwala essente tazikomezaawo yali amugulidde ebintu bingi so bo mikwano gye oba wandigiyita close friends bagamba nti mukulu munnaabwe essente yazoononeranga mu bintu ebitali mu makulu so nti bino byalajjana nga yeekwasa abantu abalala bagamba nti si bituufu era yandyekubye mu mutima n'amanya nti mu butuufu singa bavaayo nga bw'alajjanidde gavumenti nevaayo neemutaasa ekizimbe ekyo ne kitagenda nti yendyetaaze akule ate amanye nti ebintu ebimu kati watuusa alina obyerekereza nti kubanga kati mwami mukulu alina abaana bakulu bantu bateekamu ssente bamulya buli ne bagenda ate nti yandibadde aseetolinga akolerera abaana be namanya nti ateredde niwandibadde mbw ayagala omukyala n'afa yandifunye mukyala ategereka si basire queen batambuliramu abamukuula obukuuzi busente bw'alinawo Lwasa tuze tumulaba mu scandals nyingi ali mu kkomera bamukutte simanyi yafeze gold bintu bingi naye simanyi kino oba leero akivunnuka oba akivaamu si byangu ssente nnyingi alajjanye nnyo oba n'akivaamu nze naawe ate nga kizimbe okirabira ddala nti mu butuufu yateekamu ssente ze kizimbe ekyo ate mmanya ebintu bya banka byo bizibu banka weba nga etwala property oba esizinze property egenda gitunda yo etunda exact amount ze yakuwola oba zeekubanja teyongeramu yadde kyekizibu ky'ebbanka so unless gwe nannyini kizimbe gw'ofunye omuntu n'otunda ku ssente ziri z'omanyi nti oba wazisaamu eziwerako de n'ojjako ez'ebbanka n'obawa naye banka we beetunda yo etunda exact amount zeekubanja kitegeera so n'osanga nga mu butuufu obikoleddemu loosi naye nga eby'omugagga Lwasa si birungi essaawa eno gy'ali ekyobugagga kye kyabadde ayinawo ekinene nnyo simanyi nnyo oba ayina ebirala bingi nnyo naye kino abadde atera nnyo okyogerako ekizimbe kino bambi byebyo naye nga tukomawo